abakulu okuva mu kibiina kya National Unity Platform twabalabyeko, abamu ku bafamily twabalabyeko, maama twamulabyeko ne bamulekwawo, then n'abatuuze era abamu twakoze eki twabalabyeko. Ndosooka otuwe kwe byabaddeyo. Naye abakulu bano bagenda ku kaadi bateekako essaawa 4 ku 3 bakkiriza tetugirinze omusajja yakyogerako n'agituwa mumusaba akusobozesa. آمين. من إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. Buke baamanya ku kaadi batuuse wano 2.3 ku 5 ne basiibula. So nyine zitukwata bugati abantu abazze nga ne mupi w'ekitundu mwali abazze ku ddwa y'omunene ate bagende nga tewaliwo kiriwo naye olw'okubeera nti yadde musajja munene twefubitise mu nnyumba omutumalirize eddwa ate namwe ne tufundamu nayo neebeera nnene era ndowooza obweddamu mugiraba ku mitimbagano naye mbeebaza olw'obuvumu bwe mukozesezza okumala okutunula ku mutimbagano gy'olaga ng'edduwa ewedde etimbaganye oba okyazze nemwe bali kujja. Era mwenna ab'e Kawempe mbasaba mukwate akalulu mu Kaweeruswa Luwemba mujja kulaba ekinaagenda mu maaso nga Luswa Luwemba abakolera ng'omwana wange yabakolera bwe yabakoleranga buli kimu oba obusobozi ajja kubufuna naye omutima gwannenyika okulaba ng'ate era tebamukkiriza ne bassaawo debate amulemesa naye nga nali njagala nnyo omwana wange nange mbeere musanyufu kubanga Luswa Luwemba omwana wange yali amwagala nnyo era nga ye muntu gwe yeewuliriramu era neebaza bonna abazze wano ku dduwa ya ddadi wange nsaba Mukama abawe empeera era njagala mwenna aba Kawempe North mwe Uncle Luswa Luwemba. Kakati era ne family y'omugenzi Honorable Segirinya nga bwe mulaba tukola kyonna kisoboka first of all okugikungaanyiza obuyambi naddala abaana Honorable Segirinya bwe yalwalira naffe twali tuyambako era tugenda maaso n'okuyambako naye ebyo byonna twali badde tetutunuulira nnyo ffe nga ffe ki kye tukoze wabula lugimu singa ekomya ebikolwa ebyo ne tubeera nga tetulina nakwesanga n'omugugu ogwo ng'ekibiina ky'ebyobufuzi twali badde tufokasinga nnyo ku nsonga z'okutwala eggwanga mu maaso n'okununula eggwanga lyaffe naye ogenda kwesanga ebiseera ebisinga nga buli kiseera tuli mu nsonga za welfare olwabo abantu abatiddwa ababuzibwawo be bamenyemenya amagulu n'ebirala. Kwe kulaba nti tuddayo mu field okwegayirira bannakawempe North okuteekamu obwesige okudda mu bigere bya mukadde waffe. Emirimu gye mingi gyasigala mu bbanga n'egimu gyasigala ku mpapula nga gikyalinga birooto. Mwe mwalina okuzimba okubeezaawo eddwaliro erijjanjaba bannakawempe nti twalireese Muhammad Segirinya Health Fund oba oli awo tuyinza okuyita mu eyo n'okuyimirizaawo eddwaliro lye yayagala. Kale ebyo nno byebyo byabaddeyo mu dduwa maama mumuwulidde kaadi munnange yakola okusaba okukwenga maama ekibiina ne kiteekawo emitendera gyakyo osanga egitaakola ye gwe baali baagala gyataatuusa bakola maama akadibeeti ako anyway bigambo bya maama saagala muteeka nnyo mu bigambo maama saagala nnyo muteeka mu bigambo ebigambo kabisigale eno mu balala ebyo nno byebyo kakala ate munnange ekyokwawula mu dduwa naye abaddugavu tulina ne tendensi eyo bw'owandiika ku kaadi nti bannange bakuyise ku dduwa ya ssaawa 2.5 oba ya ssaawa 3 ate bw'ojja ku mukaaga kati ate awo oba oyawuddemu naddala ku bintu ebirimu abantu nga balimu okuva ewala kati awo simanyi oba ensobi yabadde yaani awo simanyi naye ndwe kasita bonna baasobodde okubeera nga kolaki babeerawo ate ndowooza dduwe yabadde ey'emirundi 2 omugenzi yaba afunamu eyo ndowooza yange simanyi oba bwe kiba kyapulayinga naye kale twongera kugamba bugambi nti gummula mirembe Honorable Segirinya ate nga akalulu bwe kagenda mu maaso okubeera nga kakola